kuse Olugendo katonga jula abana ba Buganda abana b'embuga era abana ba Uganda mama tuli ku kabate nkabira bazala twazadde biswambazi omusaayi gwa Buganda omusaayi gw'embuga omusaayi gwa Uganda. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo ng'abagabo b'emulema ku Nakatanse so okutali minyoonyonto. Ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto gumbya kubanga bwe bakwata busoomo okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 74 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti nooti 121 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Weewaawo oluvannyuma lw'obunyuvu bw'akayimba ako munnaye akatuggulawo tubeera tugguse buseke nanti bagamba nti nzikizizza obujja akira kintuuseeko ate okimanyi nti munnange n'enkoko za Namutala enkoko za Namutala teziduukirwa atali wa lubuulwe otegedde ensonga kale mmwe munnange mwamanya nti ate tubeetaaga ne musalawo okutwettaniranga mutuwulirize ate tubeeyamba omwana yeeyamba nnyina era munnaye naffe tubasiima obutayugana nga balugwata nnakwata mutuba ddala ne mubeerawo kubanga mutugoberera musubscribinze mukoze byonna wabula ate batuukaawo kati ffe abaliko ebbanja nnyo kubeera nga tubatuusaako obubaka buno nga bwe twabasuubiza kaakati nno munnaaye nga bwondabira wano nze Solomon Kaweesa muzzukulu wa Walusimbi ebakka Busiro eri ekisiri kikadde anti bwe batu bwe baatuyitanga kaakati tugguse mu kanyomero kano aka Buganda gye twasubwa ennaku zino olw'obukulu bw'ensonga mutulaba ku mikutu ebiri abalasangeye ate ne mutulaba n'eri ku SK Media mujje ekyo kigumira kuba okusomesa kuli njuyi zombi yonna tujja kuba naawuzaayo tusala wabiri nga muwunda gwa ffumu kakati lwaliro bye tulina bingi oyinza okugamba bigendegetanye ddala ng'emesa eyidde omuliririze kakati kansabe munywanyi ndoza naye abeeyanju neeyanziza mutaayi wange Solomon onkoze obulungi obutagambika mu butuufu kyonkoze ngamba nti toddangamu kukinkola lulala kubanga ogeze n'onsuula ku ndasa nyeena ate omulimiriza agwa ku kkobe konze nja kugiweerera ebigambo bwe kiba nti ate amatikkira ngalengera gasoomya mu butuufu akamwenyumwenyu bano abatulaba ke bandabako keeko kenyininyini kubanga omutanda aweza 3 beddu ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe n'olwekyo awawula esserenga era kitegeeza bajja kuterekamu munnange guli oguva mu ggugu kale tobuuza munnange wantawata nti owange onosesebula entawongwa oba onosesebula enduli y'entaseesa nedda oteera butereezi okufaananako olugenzi bwe lutereera ku lusereseeto osobole okuwuliriza ababaluzi nga batudde ffe ababaluzi ate mwe abawuliriza jjukira awuliriza omubaluzi amatata bagajjako ebikalu kati wano ntudde nsobaasobanye ate ng'oli gwe bagamba atuula ku kono naye tugenda kubawa kyemwetaaga kyonna mwatumanyira ate naffe twabamanyiira mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga ku mukutu gwaffe emikutu gyaffe gyonna SK Media banange mwebale nnyo abalasangeye omukutu guno twakagutandikawo mukulu Solomon naye abantu abatwagadde bayitirivu era gyemitireyo bagamba nti mukulu Solomon buli womulabako mutwebalize mwatandika ekintu kinene enkuba mpya mu Buganda tebaddeewo
kubanga kati waliwo ebyalo bitutuukamu nga mutuufu tuba tetuliba kubituukamu mangu owulira ebyalo nga Amsterdam katuliyeyo Amsterdam sebo gye batuwulira ab'e Malaysia kwe bali batulaba America bali okubatulaba ekibuga ekinemerera okwatula gwe nonyambako Massachusetts batulaba Ebungereza eyo waliyo omwami yaŋŋambye taata anti babadde basaba kati tutandikewo ate engeri y'okubanga tusomesa Oluganda luno olutandikirwako abaana baabwe eri babenga bayiga ebyawana ewaka bagamba ebitabo babikuse naye ate nabo bennyini tebamanyi kubisoma bambi kituufu nina bye twateesezza kituufu nnyo beekumeekume beekolemu omulimu ku lwekyo ate ffe tugaanirawo oba tujja alayivu oba tusitula kutuleetaawo wennyini tujja ate kyekigaana ate kaakati nno wano we tulaga wakulu nnyo ddala kubanga obwakabaka bwa Buganda buno bubadde n'ennono yaabwo mazima Ongereza ndooza walaba ekyaliyo nga batikkira kabaka oba bo gwe bayita kingi omukolo gwabwe gwali gwa nnono abantu abo nze natya n'okutya obuwangwa bwabwe ne ŋŋamba bulijjo oba baakopa ffe anti nabo beewuunya nnyo bwe bajja kuno werabidde abasajja abo betuyita abavumbuzi ba explorers bwe baawandiika ebitabo twagenda eri ne tusanga obwakabaka obutalabikangako kituufu obwakabaka nga bulimu obugunjufu kituufu ne beewuunya engeri kabaka wa Buganda gy'ayinza okutunuuliramu akasozi n'agamba wenja okuteeka embuga yange sobole n'okulengera omulabe agezaako okunzindula mazima ddala kale ne beewuunya nnyo naye ate ne kibabawala okulaba nti bwe tutuuka ku matikkira ate tulina obulombolombo bwe tugoberera obungi ddala jjukira nti abazungu bano mu ntalo ez'eddiini muzijjukira bulungi twazinyumyako gye twazinyumyako baagezaako nga kabaka Mwanga awaŋŋangusiddwa okuleeta omulangira Kiweewa bamulinnyise ku Namulondo kituufu nnyo kati bamutuusa mu bataka babagamba ono gwe mubamuteekako banye babagamba mu nnono yaffe ng'Abaganda tusobola kusikiza kabaka nga mulamu era bino nsiiba mbyogera mulijja buzikumpabula kabaka gwe baakikola Chwannabakka yagwa eddalu kati awo banaakuwabulamu ki kuba kyoyogera kituufu yagwa eddalu era okunoonyereza kwaffe kulaga nti kabaka Chwa yeetuga bwetuzi era okunoonyereza saaliyo okuba byenjogera si byenkakasa naye ebizze byogerwa nga tubiwulira bigamba nti yeetuga bwetuzi kuba yalinnya ku Namulondo ng'ate kabaka akyali mulamu ekyo mu Buganda tekiriyo n'olw'ensonga eyo kwe kusalawo nti akageri amatikkira gye gali nti kyeki yemboozi eriwo ekutta oluziizi eri wonna amasaza gonna tunyumya emyaka 3 ffe twagala okubanyumiza ndowooza obulombolombo webale nnyo tubayisize mu emikolo egy'enjawulo egikolebwa nga kabaka tannaba nakufuuka kabaka wano ng'akyali mulangira waliwo akaseera kayitamu ke batamanyi kati ffe bye tugenda okunyumya mwe bye mujja okusinziirako okulamula nti aliko yabiyitako byonna nga bwe tubyogedde bw'aba teyabiyitamu aba si ye kabaka wa Buganda omutuufu mazima ddala kansuubire nti bwe tunaabyogera naatujulira nti ddala ekyo nakiwulirako kyakolebwa omukolo guno tukutandikira kuba Naggalabi abantu gwe balaba Naggalabi yagalagana abaliwo bajja kiwakanya ne Naggalabi si ye ntikko y'emikolo eryawo nkwagadde kuba wano muttaane 10 likwata mpaawo mukawuliddeko Naggalabi tujja kutuukiriza mukolo kyekyo naye nga kabaka okutuuka awo aba yafuuse dda kabaka weebale nnyo tubatandikire ku gyasooka kirungi tusokere ku gyasooka wabula nga bw'omanyi emboozi ennyuvu baajogerako ekatuusa eminyira nabadde sinnabagamba mu butuufu eyange bwe yalinnya ne bampa erinnya nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro
Enkonge ya mubule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya ndisaava kuba ni mwana wa Bambejja sengule 1222 yesse butaata ebitabo olulasange ye lubaawo nnyo ate n'effumbekero ly'ebisoko nalyo era libaawo nnyo obutabo buno ne bwoba oli Massachusetts ddala osobola okukatumya ne kakutuukako nnyo tetuseera kano si mitwalo 10 bwegiti 10 gyataba 10 bwegiti ate era munange ky'osoma okiraba otegedde ensonga kitabo kinene bulungi effumbekero nalyo liri wano si mitwalo 3 effumbekero ly'ebisoko ky'osoma ng'okiraba ate twabagamba nti bw'oba otulabidde wano ku SK Media oba ku abalasangeye effumbekero osobola okulifunaku 2 kitundu gwe kasooka nti nabalabye nga muline mukulu Solomon awo ku SK Media gwe ojja kuba ofunye omukisa ati kuva mu lubuto kudda mu lubuto akati munnange bye tugenda okunyumya tebiina we biri mu buwandiike tebiina we biri tebereza era ne bw'otuuka mu bataka abo tebereza abatono ababimanyi akugamba ebyo byakyama naye naffe tulina okwolesebwa okwaffe bajjajjaffe bwe twebaka batuloosa ne batugamba omukolo gutambula bwe guti kubanze naguliko nga jjajja ate ekirala